poliisi ebatawanya tebakutte mateeka gaabwe ge baabawa ekyo kimu ne wabaawo n'ab'emputtu ne wabaawo n'abazze nga babaplantinzeemu sibalina kigendererwa baagala kwonoona bwonoona kati olwaleero tutandika ffe kikyosaba poliisi gwe ng'omuwagizi wa Nakasiba poliisi aleke abantu mutonzi waffe asalewo agenda okutukiikirira wano obadde olina akayimba koyimbi tubama katuwe nako kaliwako ebyobufuzi birimu nebyennamba mukama gye yategeka nti yo tebagitwala kali Nakasiba ndali ku namba 1 nakamuwadde dda zaake omanyi kati bino tubigendamu mulina okukimanya nti Katonda yalonda dda buli omu kayeekoleko effujjo kakole ku munne effujjo kati ebifaananyi bya mwoyo gwa ggwanga bakiraba biteekako ebirala eyo gye twagenze nga tulawula naye kati neŋŋalaba ono bwasembera obwereere oteeka ku kifaananyi omuntu eyayiseemu edda fe tetutya babyesonyiwe nga naffe bwe tusanga ebyabannaffe ewalala ne tutabiteekako mutima mubi tusalawo ne tubireka ne tufuna ekyagaanye watali byabannaffe ne tussaawo naffe ng'era ebyaffe bwe biba era nga bwe tweyisiza ku bantu n'ebyaffe baba bakola ki kayingidde twamulinze dda kikyo mbadde musubwa mu bukulembeze obubaddeko nga kyagenda tosobwa empeereza n'amasannyalaze sikayina ewange naye ng'ajja kusobola okugateekayo omuyinamu essuubi nsuubira naye ate nsuubira nkakasa kuba amasannyalaze kati gadda mu gavumenti era ga bwereere ye toli mu nnamawulire gwe naye ate nze ntya kwata ndiyingiramu yangu oba otuula ku mmeeza we kaluku wadde nawe tewali mwonoonyi nnyo naye abaluma pini abaluga pini ebyobufuzi ebyomugesa tulimbalimba amalwaliro amatekiniko naluga mugere mugamba abantu byonna bigenda kubeera nga mpangudde ne tulimbalimba omuluka guno gwonna gerako naleba onsibambi yawangulya waggulu nga tulimbye abantu omusajja otalina nsonyi nosaaza tatana kyali atuwaddeyo oba atuwadde ku ddwaliro oba tekiniko tewalina eki tusaaza otegate kusa nakawo kiwadde wenyaleemu kuba wankulaakulana ekyalo kirina obutebe kirina amasepiki buli kimu kati timu eri wano yonayona nze gikulembeddemu era njigaye mujje getwogera ebigawo byaffe birungi eri omubaka waffe tulage tumwegattako tuwamu emutundu 9 mu nninde ng'omubuka agira Bobi Wine ensonga yanzijeeyo Bobi Wine yatulimba yatugamba wanagenda mu ntebe agenda tukola yagaana yalusuubiza yagaana obikola obudde buno nayingira mu NRM era mpagira honorable Nakawuki enzaalwa eyekakoni ne President Museveni ate campaign esooka yitadde mu kitundu kyange mbadde foot soldier nze bodyguard wa Bobi wa Nakawuki twasimbudde ekajansi eddakiika 15 eziyise bwe tuva wano tugenda Kituntu bwe tuva Kituntu tuyiteko Ekayabwe tugendeko Nabyewanga tugendeko Nabusanke ate olwo tugende Ebunjakko. Nsambu omwana enzaalwa ey'Ebuganga omu ku bantu omusanvu abavuganya ku ntebe y'omubaka wa paalamenti w'amawokoti y'Amaserengeta nze flag bearer wa NRM. Kinkakatako okulaba nga tuleeta enkulaakulana mu kitundu kyaffe. Ffe nga bannamawokota tuli mu Greater Kampala Metropolitan naye ng'ate ebitusoomooza byandibadde bisoomooza abantu abali ebunaayira. Tulina ekizibu ky'amasannyalaze mu kitundu kyaffe, tulina ekizibu ky'amazzi mu kitundu kyaffe, tulina ekizibu ky'obwavu abantu baffe akasente mu nsawo tekaliimu naddala abavubuka, tulina ekizibu ky'ettaka bene gombola abantu basubira ku tebuuke. Leero nannyini ttaka mulala yajja eky'omulala najja kwegamba twagala bena bena bikwadako okulaba ng'abantu baffe bambi ekisanja kino ekiddako tekibasala ng'ekisanja ekivudde ekiweddeko bwe kibasaze. Nonda kubeera omusaale mbeera eddoboozi abantu baffe baagala okubalaga ne ku mukwano.
tebagulabye ekisanja kya myaka 5 kati nakawucho waabwe kakwate mate basiimye bulijjo balonda bataata kati esaawa ey'okulondako maama naye nga tugenda basoosowaza ensonga z'ebyobulamu zikyatusoomooza ensonga y'ebyenjigiriza ekyatusoomooza ensonga y'okunnyanja abantu baffe balimi era balunzi naye tusoomooza tulina ensonga y'akamwanyi kati mwe tujja 10 nga maama mawokota abantu baffe tebakyaddamu kugula mwanyi ngenda kukikwata ekyo nga nkikutte ettenda nga mbawa mwanyi mbawa ebijimusa kubanga emwanyi bugagga twagala tumula byanfuna mu kitundu kyaffe lwaleero nsazeewo ntandikire eka nfune emikisa egy'eka ffenna nga bakandideeti twasalawo olwala ezisooka tuziteeke ebunjakko nti olunaku olwaliro waliyo aliyo ku lwokusatu waliyo aliyo ndiyo ku lwakutaano waliyo n'aliyo ku sande naye ntandikidde waka ngenda kukola kakuyege kuyita mu bantu bange kubabuuzaako okubabongako kumanya bizibu ki ebikyatutawanyanga ekitundu sobola obigatta mu manifesito yange kati olunaku lwali lwakwebuuza era ngenda kutambula tutandikidde mu bano ababadde nga baabula kati tiimu yaffe eno etugikomya aweeke netwagala tuveeyo n'ekitole twagala ebitundu 9 ku 10 ate ng'olaba ejje nga bw'oliraba wano terisobola okulemererwa lwakiri lyonona kakati leero essira bwe tulitadde be tutabadde nabo tubakomyewo eka bonna ye bajja eka ekitegeeza omulimu gugenda kugonda ate bava eno tugende tulumbagane amagombolola amalala eno tiimu yeeka yeekulembeddemu okuba be bajulizi olunaku olwokusatu tugenda kubeerako muluka gw'eggolo era nagwo tugenda gutambuza mu mbeera bweti yakakuyege ku lunaku olwokuna tugenda kubeerako mu muluka gw'ekawumba mu buwamalulo ku lunaku olwokutaano tukole lwale yaffe egenda okusooka ebunjakko eya buli candidate naye eyange ey'olwokutaano lwale zennyini ezabudaala kwe ngenda okubeera nga ntegeeza abantu manifesito yange zigenda kubeera mu mwezi gwa Desemba ne January awo kigenda okutokota nga si kisaanikire naye kati ntandikidde ku kyakwebuuza ku bantu n'okunoonyayo amagye ge sibadde nago nga gatte ku mugendo nti ne mu mpigi wano mpuliddemu abeewera era abo banamboze tebajja kukolera nsasage tebajja kutambula nga banoonya kalulu njagala mbalabule nti buli candidate ye 99 weewa olukisa dembere okunoonya akalulu ke kubanga yenna ne electoral commission ekimanyi tulina okukanoonya ebyo bakola police security ne tangira ba candidates naddala president waffe Kyagulanyi Ssentamu okugenda obutanoonya kalulu ba foot soldiers ne mbakwata kati nze empigi drone yaffe gye mbadde mumanyi obulungi driver waamu mwana muto nnyo yawambiddwa era leero tiimu emu egenze mu kooti kulaba bw'avaayo kuba ddembe okufuna omulimu n'okusaabaza abantu kyeyabadde abaddeko tukivumirira ne sekuvumirira yenna poliisi mu kifo ky'otukuuma ate okutuusaako obulabe naye tubakakasa nti byonna mugenda kubikola naye tuffe tukimanyi nti omutonzi waffe yasalawo era anaafa essasi tagenda kufa mazzi tugenda kulemera ku nsonga waki tuffe nga bazi nga bwe mukimanyi tosobola kwetema mu bitundu bingi nkimanyi nti mpigi nnene mumanyi weetandikira naye ntandikidde ku kifo ebimu ku bibeera ewala ennyo mu mpigi wano ntandikidde ku sayidi eri ey'eggolo ku nnyanja eyo gyensinza okujja bamaama obwana abato abazaala nga tebanneetuuka abakyala abakyafiira mu ssanya era abakyala ab'embuto abasinza okukosebwa kubanga ennyanja nga mukimanyi bulungi nti babaabaabwe tebakyavuba yensoose ngende nkole statement mbategeeze era mbasabe totaba luno tebalundekera lwaffe ffenna abanyigirizibwa tweyawule kuba tunyigiriza tusobole okwekwatira eggwanga lyaffe omubaka omukyala wa Mpigi district tekyali kulanga kulala olwaleero kwe kutandika mu butongole okunoonya akalulu kano era nebaza banampigi abayimiriddewo ne bakkiriza n'eddoboozi limu nti tulina okwongerayo olutabaalo olw'okulaba nga mpigi enunulwa Uganda empya gye twogerako nga tuteeseteeza abaana baffe era programu eyatereza mpigi ng'osomesa omwana wo mu busobozi bwo eyo tuli basaale nnyo okugyongerayo singa muddamu okutwesiga abaana baffe abazaala nga tebanneetuuka abakadde baffe bamaama abakyafiira mu ssanya ate n'abatalina bikozesebwa nga bali mbuto Tereza Nambozi mumulabidde awo mutulabye nga bw'oba oli kitundu kangeze mu ggombolola ng'eyo
maternity ward ekyali just ku wall break bubonero obukakasa nti ono otabalo twetaaga nze kennyini nze mba ndongerayo paka mu Uganda empya nakino emyaka 5 gye mugenda okunesinsa ndi mwetegefu nnyo 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 nnyini ddala akabonero mwakategedde ke kanonoza akaliko aka umbrella ate era nga president wange mumumanyi bulo Chicha President. Ndesa abantu 8 abava mu nkambi ya Honorable Nsibambi ne Honorable Lubyayi era nsubira y'abantu abali mu kikanga kino abawerera ddala 13 okwetololola eggombola ya ffeno era nga nkakasa tugenda kolera ddala omulimu okulaba nga tubazze waka tuwagire Nakawuki chief campaigner Honorable Nakawuki mu ggombolo ene ya Nkozi olutalo lwe tubaddemu nga tetunatongoza campaign zaffe kwe kukuŋŋaanya abantu bano abadde batatuwagira okulaba nga bakoma wewaka ono Nakawuki gwe tuzaala wano yava mu nnindye kakati kya bulyaza amaanyi abantu bano okuwagira abantu abavudde ebweru nga balina owaabwe gwe bazaala n'olwekyo ntutta obuvunaanyizibwa okubategeeza lwaki balina okulonda owaabwe atandikira mu kitundu kyabwe kubanga ye nsibuko y'enkulaakulana tetusobola kuwaba ebweru ng'ate naffe tulina abaffe be tuzaala n'olwekyo bakkiriza batwegatteko okulaba nga bawagira Nakawuki tulabeke nga tutereeza omuluka gwaffe ne constituency yaffe n'eggombola yaffe okutwalira awamu. Nze ndaba nti poliisi erina road map ya buli mubaka nsuubira mirembe kubanga bakakatwako okutukuuma n'ebintu byaffe n'okutuwa security tetuzze mu lutalo wano okuvuganya kutulambikibwa ssemateeka era ddembe lyaffe buli omu okuvuganya katusuubirwa poliisi okutukuuma obukuumi tusobole okunoonya akalulu mu mirembe omuntu agenda okubeera nammwe mbuli mbeera ng'ate abaddemu ebbanga nga mwana azaalwa yammwe omulundi guno omulonzi asuubire nnyo okufaayo ennyo ku by'ensoma y'abaana baffe ensoma eyo ng'erimu ffe abazadde ng'erimu okufa ku basomesa n'ebyetaago byabwe ng'erimu n'okufa ku bayizi libeera eddoboozi eryawamu tusobole okugyamu omuntu ajjudde omulonzi eno mpigi erimu abavubi omulimu gw'okuvuba munene nnyo naye tulaba nti abavubi baziŋŋamba era tebakyalina mirimu kubanga tukizudde nti ennyanja mulimu abagyefuga kati genda okufuuka eddoboozi tukole petitioni eziwakanya ekyo buli muntu addemu okweyagalira mu mulimu gwe ebyokulima tulina okulambika okulaba nti abantu bafuna eddagala ettuufu kubanga ofuuyira eddagala n'olisanga ng'omuddo nga bwewagufuuyidde omwezi mulamba ng'era bwe guli tufeeyo okulondoola ku biki ebiri ku maketi n'okuddaabiriza abakyala mu bibiina byabwe okulaba ng'omukyala yeekulaakulanya nti ddala omukyala avuddeyo bakiikirira akole ekyo kyasuubirwamu abasakire mu bibiina byabwe basobole okwekulaakulanya kubanga omukyala tumulaba nti wasanyuka n'amaka gabeera malungi omwami n'abaana bonna beeyagala eggwanga ne lifuna emirembe alodde omwoyo gwa ggwanga aneesimbyeyo ku kifo ky'omubaka omukyala wa Mpigi disitulikiti akabonero Ntebe olwaleero 10 tutandise okuwenja akalulu road map yaffe tulaga nti leero tuli mu Kayabwe Town Council. Kayabwe Town Council ine emiruka gyayena eyina wano we tuli e Nabusanke mwesinzira mwennyini era mwenva eyina Kayabwe eyina Buseese eyina ne Nakibanga naye leero tusookeddeeyo munda tusookedde Nakibanga ne Buseese era twatandise dda ground waka tuli mu kumukola tuli mu kutuuka njukunju ne drive yaffe kakati ate tukomewo tulyoke tusimbule lumu tugenda okwongera okunyikiza abalonzi n'okukwalale egenda okubeera Bukonoka omulonzi nkubira omulonzi nkutira omulonzi nti alondere eddala omuntu oyo asaanidde alonde omuntu ow'omu kitundu kye yennyini nnyini atafuuse muzzi n'apangisaamu omuzigo amala atubbeko obuwanguzi bwaffe agenda addeyo ewaabwe.